Wow! NUP eguddewo ekitebe ekirala Embalala. Wow, Bobi Wine yeyongedde okubeera nga yeewunyikiza munnanga ate bannakibiina ekya NUP eside eno aguddewo actually offices oba kiyite munnanga ate headquarters ennene okukamala mu kifo bwaguuga wali Embalala byengenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo kw'ossa ate King Saha ne manager Roger beeguddeko eside eno mu katambi yonna gye biggweredde ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kakati nno kirabika Bobi Wine yeeyongedde okubeera nga yeewunyikiza munnanga ate abantu be eside eno naddala bannakibiina kya NUP ennaku zino kati abawa surprise ekifo munnange akigguddewo nga actually wabadde tewali amanyi nti naawo waliwo nti nno headquarters empya ze bali mu kuggulawo. Wow! NUP eguddewo ekitebe ekirala Embalala. Baguddewo ekitebe ekirala Embalala. Oba bino ebitebe musitula bisitula ne mubiteekayo. Kuba abatuuze beebuuza mu bizimba ddi? Babizimba ddi? N'abatuuze beeka nga baguddewo ekitebe ne bagamba bannange. Ani kino ekizimbe baakizimbya ddi? Tebanga mukose n'enkola y'Abachina gye baleese ekizimbe musitula kisitula ne mukiwummuzaawo. Mujakera kuba kyanga ne mu State House entebe mummuzaawo headquarters. Sikyakubalimba. N'abatuuze ebizimbe beeka nga kyekange. Era kati bagenda okucekinga ng'emmotoka ezitwala ebyamaguzi. Ikatukebera container yotebeeramu ekizimbe kye NUP ezo okubeera mu headquarter. Sijja kubalimba. Abatuuze Embalala nabo beekanze ekizimbe nga bakiguddewo. Kongs National Unity Platform. Ekyo ekizimbe kiteeka okubanga Kyagulanyi yagenze nakyo. Kubanga nabo Embalala bakedde balaba omukulembeze ali waabwe. Bamwekanze bwekanze nga bamulira ng'omukulembeze ali waabwe ali Embalala. Ate okubanga yazze nakyo n'akissaawo. Egyo bayita Roba style. Rapid to them. Wabula abakubyeko munnanga ate surprise nga boogezako okulaba wali munnanga ate Embalala. Ku headquarters ezo empya zagguddewo munnange wali mu Western eside eyo. Ku side y'emu nga nkwongeddeyoko omuyimbi King Saha ennaku zino zonna ali mu kwesettingira munnange ate kivulu kye ekigenda okubeera e Lugogo. Wabula nga ku mulundi guno agenze n'amiitingako munnange manager Roger. Manager Roger tumumanyi nti nno manager munnange ate wa Spice Diana. Era nga babadde beeguddeko kaawo ne banyumyanyumyamu kaawo. Wabula ekibadde mu katambi yonna gye biggweredde babadde balina oluyimba awo munnange ate lwe bali mu kulaba ku TV nga boogezako okulaba embeera bw'etyo bw'ebadde munnange ate mu katambi. November, Lugogo, November. I don't know what ready. They are ready. So they are ready. Tubadde tugiramu kwatambula mukono tugenda ke busawa la bichi. Ebicho kinga buli kimu kati buli kimu kiri. All set. Yeah man. November, Lugogo, November. I don't know what ready. They are ready. So they are ready. Tubadde tugiramu kwatambula mukono tugenda ke busawa la bichi. Ebicho kinga buli kimu kati buli kimu kiri. All set. Yeah man.
yoyo nno munnange ate omuyimbi King Saha. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange bitulekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna. Kakasa nti nno olayikinga ne vidiyo.